hadithi yajireta atera butugenda mbamanyi ba hadithi bagamba ta hadithu mfu mpange bupanzi. So nolwekyo ekyo njagadde okutandika nakyo nti abatabuliki mwe basalafu mmwe mugenda ne mwogera ebigambo nga mulimba abantu. Teri busiraamu, teri nabbi, teri mumanyi yenna amanyi nti waliyo n'abasiraamu abayitibwa abasalafu. Nedda, mwe bawahabi mmwe ogundi enzikiriza yammwe ensomesa yammwe era nja kukyogera mpaka Allah lwalinzijulira mu nsi. Ensomesa yammwe ya Kiyudaaya n'Abangereza, ekyo kiddamu byenjogera mumanyi. Ensomesa yammwe si ya busiraamu abadan. Nabbi yatugamba ebizito bino ebibiri bye tuba twekwatako. Hadithi Profesa ono yabasomesako n'abagamba nti mugende musome hadithi khutuba ya Nabbi gye yasoma, era hadithi eno mwere eyitibwa khutuba ya Ghadir. Era oli yagenda n'abuuza nti Ghadir nali mmanyi edduuka, baseeka bammwe tebabasomesa Ghadir kiki ekyali mu Ghadir? Naye nga ebitabo byonna Ibn Kathiri nga hadithi naye agina tena Ibn Kathiri y'omu ku basajja abali mutaassubu omusalafu yennyini muwahabi, naye yennyini akkiriza hadithi eno eya Thaqalaini ebizito ebibiri, ekitabo kya Allah ne ba ahlul baiti salamullahi alayhim ajma'in. Gwabashiya boyogerako bootamanyi mpulira mwogera simanyi abamanyi abamanyi be mwogera be baani bali luddawa bwampulira wana abavubuka bano abawahabi bano abeebirevu bano simanyi abamanyi. Mwe Qur'ani mwagisenguka ye Allah ayogera ki ku bashiya? Katonda ye ayogera ki ku bashiya? Ye Nabbi ayogera ki ku bashiya? Mu buli sawa Nabbi ayogera ki ku bashiya? Mu buli sawa mugamba bamanyi kyawe mwogera bimutayogera. Gwe tugambe nti Albani, tugambe nti Muyudaaya, tugambe nti Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, gwe tugamba bamanyi kyawe mwogera. Mwawandiika wano n'obutabo bwammwe mwabukubirawo ku NASA, simanyi wa page 10 oba 20. Bavubuka bali awo n'obulala bwadduka bali eyo badduso bali Yemen, buli awo buvubuka bwadduka bayaye bwe bato. Mwakwata ne mutuula simanya mbu okwegatta kw'abamanyi. Ababamanyi be mutegeeza bano abavubuka abammwe abawano nti simanya okwegatta kw'abamanyi ku bukafiri bw'abashiya. Abashiya bagoberera Qur'ani ne Nabbi Muhammad n'ennyumba ya Nabbi Muhammad. Byonna bye mwogerera abashiya hatu burhanakum, fe twakkize ntubagamba nti muleete ebitabo by'abashiya mubirage ensi mbagambe, ate era naffe tubikakase nti byaffe muve ku bitabo byammwe. Bawahabi bannammwe ababasingako okumanya Oluwarabu mu UAE, simanya Saudi Arabia, bibabawandiikira ne babibawa nti mugende yeno akida z'abashiya. Ebintu bye mwogera ffe tetubimanyi. Gwe kwata ekitabo okireete wano, omushiya akikakasa agambe nti kino kyaffe, naye mukwata obupamphulets bwammwe n'obwo obuntu bwammwe bwe mwewandiikira omwo. Nedda, fe abashiya tugoberera Nabbi Muhammad n'ennyumba ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, fe abayitibwa abashiya. So nolwekyo Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yagamba nti ba ahlul baiti bano fala tuqaddimuhuma, temugezangako ne mubakulembera ne Qur'ani. Ebintu bino bibiri bwe yali amaliriza, bwe yamala bagamba nti mubyekwateko Qur'ani n'ennyumba ya Nabbi, kubanga intamassaktu bihi au bihima, amakulu Qur'ani ne ba ahlul baiti ennyumba ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Nabbi bwe yali amaliza yabagamba nti fala tuqaddimuhuma, temugezangako ne mugunjawo manhaji ebyekiyayeyayo ebyo. Simanya manhaji salaf, simanya aqidatun awalan, ebyo bya kiyaye teriyo Nabbi byasomesa ati manhaji. Nedda abantu yabaleka ku Islam ffe betusomesa abantu. Yagamba temugunjangawo manhaji bimanhaji byammwe ebyekiyaye. Fala tuqaddimuhuma, temugezangako kulembera bino ebibiri Qur'ani n'ennyumba yange. Fatuhuliku, mujja kuzikirira, mujja kubula. Wala tuqassiru anhuma fatuhuliku, Nabbi yagamba
nti era temugezangako okubeera nga mubeera wala amakulu ne mubeera nga muva ku bino ebibiri buli omu ali distance naali naali eri nedda. Yagamba fatuhliku mujja kubula wala tuallimuhum tewali mumanyi asinga Nabbi Muhammad ne bazzukulu b'ennyumba ye abadan. Yagamba nti fa innahum a'lam minkum bano beba basinga okubeera nga bategeera eddiini, beba basinga okubeera nga bayivu. Gwe nojja n'ogamba nti teri asinga Ibn Taymiya ku saidi yammwe mu bintu byammwe ebyo ebimubeeramu ebyo, simanya mu bintu byammwe ebyo, naye tamanyi. Nabbi yagamba nti ebintu bino ebibiri temugezangako bikulembera, temugezangako kubasomesa. Bano beba basinga. Yagamba nti wala tuallimuhum temugezangako kubasomesa mwe mugambe nti mubasinga. Amakulu yirimu tulina gisoma kuba ahlul bait. Hadith eri mu Mu'jamul Kabir, Imam Tabarani omujallad ogwokutaano page 166, hadithi ya 1477, ne Majma' az-Zawaid omujallad ogw'omwenda page 163, ne Sheikh Jalaluddin Suyuti mu kitabo kye kiyitibwa Ad-Durrul Manthur omujallad ogwokubiri page ya 6. Ekyo kimanyikiddwa bulungi. So yeffe abagoberera ennyumba ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So nepira nga mugamba ebigambo bingi nti nawulidde omu Wahabi ng'agamba nti omuntu atafiira ku manhaji ya salaf muteri agenda kuyingira jjana. Kankugambe Nabbi Muhammad, basahaba bonna, abamanyi bonna, tewali ayina wadde kalayini kamu akoogera ku busalafu. Waliwo hadithi Nabbi yagamba nti istahsinu asma'akum, abange mulongose amannya ge mweyita ne ge babayita, kubanga Nabbi yagamba nti fa innakum olunaku lw'ekiyama tud'auna yawma alqiyama bi asma'ikum. Mukakase bulungi nti mwegendereze nnyo amannya ge mweyita ge mwetuuma oba ge babatuuma, kubanga ku lunaku lw'enkomerero ago amannya gennyini ge bagenda okubayita nti basalafu mujje abaatawanyanga ensi abakola effujjo mu nsi. Kubanga tewali wano muntu, tewali wano kibinja kirina ffujjo na mpisa mbi kwenkana Bawahabi, tebaliyo okujjako ne bakama baabo Abayudaaya ababatendeka mukole kino mukole kino mukole kino mukole kino. So n'olwekyo bw'obanga ogamba nti teri agenda kuyingira jjana okujjako nga musalafu, Nabbi agambe mulongoose amannya ge mweyita. Kakati tulaba Qur'ani yakozesa ddi ekigambo salaf. Olw'obudde mujja genda mu Qur'an mutunuulire Katonda we yakozesa ekigambo salafu bano kye beeyita mu Suratul Baqara aya 275, mu Suratul Nisa'i aya 22 ne aya 23, Suratul Anfal aya 38 ne Suratul Maida aya ya 95. Mujje mulabe Katonda ekigambo salafu yakikozesanga muki era nga mumaze kukola ki. Kati ate mmwe Katonda ekigambo yakikozesa mu bintu bibi, mwate erinnya lye mwekwata ne mwetuuma. Kali akaswalihi mweyongerako bweyo. Teri swalihi asobola kubeeranga mmwe, taliyo. Teri swalihi mulongoofu asobola kweyisanga mmwe. Kati okujjako bino Qur'ani byayogera abasala mwebemeyita nti salafu, kubanga salafu kye kintu ekyayita oba ekyasooka. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Salafu tuyinza abasooka waliyo abaali ababbi, abatemu, abawasa bannyaabwe, era nga Qur'ani beetugamba wano mu aya zembagambye nga Allah tabaraka wa taala agamba nti wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'an sabilan. Owulira ekigambo salafu, ekigambo salafu kitegeeza ebintu ebyayita either nga bibi oba nga birungi. Naye mu Qur'ani Katonda bwe yali akozesa ekigambo salafu
tewali we yakikozesezanga mu birungi